nayogedde nga nkozesa amaanyi mangi obumalirivu n'obusungu n'entuuya nanga bwondaba. Omwami eyambadde wano ye muwabuzi wa President Museveni ku Valley Addition. Nagezaako okumpa amazzi emirundi ebiri nga ngagoba. Nannemerako nangamba amazzi matuufu ganywe, tukulaba oli emotional. Amazzi ago nenganywa naye nga maze kulagira abasuubuzi bonna nti amazzi nganywedde n'agampadde wuuno. Kati essaawa eno ngenda ku medical check-up. Naye ebinaavaayo byonna nze nkubiriza abasuubuzi bonna kwebeereramu. Nze nkakasa nti Ifrisi erina okufuluma amaduuka era twagigobye kubanga nze pulezidenti w'abasuubuzi. Pulezidenti afuga eri mu siteti house teryanyeze ku ntebe ye atuuleko asoloze emisolo egigwanidde. Ffe tumugamba agobe bino ebifu bino ebipya bye tumugamba okukola bw'anaabigendera kagenda na kusoloza emisolo mingi nnyo. Naye bambi ayina by'atamanyi tetunnaba kusonga ku ntebe ye wadde naffe atuleke eno gye tufugira tubeereyo nga tuli mirembe. Kye twakoze ng'abakulembeze kye twabadde tulina okukola n'abasuubuzi kye baakoze kye babadde balina okukola. Abasuubuzi mpozi ke mbagambayo musituukinga emmere. Deeti egenda okutuuka ey'abiri nga muli wero prepared kubanga bwe tuggala amaduuka bwe tunaagenda ne batuwa kye tubadde tetusuubira ffe tugenda kuba odalinga teri kuddamu kugula dduuka lyonna. Obwavu bungi. Obwavu butuli bubi nange gwolaba wano siri bulungi. Naye tetulina kyakkola. Katukkirize twetwale mu lockdown tusobole okwenunula ebbanga ery'omu maaso erijja. That's all. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Bwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwan Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Zerujja omulungi atulaba okwetoloola ensi yonna. Tuli wano mu kikuubo wasinga okubeera abasuubuzi abangi abakyala n'abaami era nga wenjogere bali mu kakkalabya mirimu gyabwe wadde ennaku eziyise babadde baggale ku nsonga ez'enjawulo nga tutadde omusolo n'enkusasula yaagwo ekyabafuukidde ekizibu. Nsanyusa okukulaba omukulu Kabanda. Nsanyuse nnyo. Amannya agange nze John Kabanda
ndi chairman wa New Generation Traders Association kati mu umbrella body lyegatta abasuubuzi ebibiina by'abasuubuzi byonna ate nze president Federation of Uganda Traders Association zifuta ndi musajja musuubuzi nkolerawo ku BBC Plaza ntunda ngatto ng'abasuubuzi essaawa eno akaseera k'otusanzemu ndowooza olaba embeera nzikakkamu n'obweraliikirivu obulaba ku maaso buyitirivu eri ku bantu lwaki nti twagenze w'omukulembeze w'eggwanga Kololo okuva lwe twavayo luli twavayo tumunyonyodde ebintu bingi Entebbe era pulezidenti n'atuyamba nnyo kuba ebigambo byeyogera yakuba kye bayita ifrisi n'agidda ne mukati nga tuli Entebbe era nze nabadde nina essuubi eritagambika nti omukulembeze w'eggwanga agenda kujja ng'alangirira bulangirizi nti enkola enaagigobye naye twabadde bennyamivu nnyo okulaba nga pulezidenti amawulire ge yatuwadde ate gabadde galaga nti enkola ya ifrisi akyagiremezaawo mu ggwanga wano ekyo nno kikyamu kubanga yafunye obujulizi obumala nti enkola eyo amazima amatuufu tesobola kukolawo wano tesobolera ddala kubanga yeetaaga gali amawanga agali modern naddala nga go gasukkuluma mu byenfuna naye eggwanga Uganda nga bw'olaba emirimu gyaffe gyakweyiya bw'otundira omukyala afaanana bw'ati ali mu kutunda kawo amutundira wano mu kikuubo lino kkubo liyitamu emmotoka liri dduuka bantu baafuuka bakamukamu bayiriba bano balaba bonna boolaba bayimiridde bonna basuubuzi nti ajja najja wana akatabo oli omuntu kayagala n'ayiriba ng'afunako 10,000 mmeka 2,000 bw'otunda emitwalo 10 ifulise kugamba nti newankubadde wasasula dda 18% ng'oyingiza ebintu ebyo oba wabijja mu factory wasasula dda 18% ate kugamba nti bw'otunda emitwalo 10 nako njagalako omutwalo gumu 8 kwe ku mitwalo 10 gy'otunze teyagala ku magoba wabula eyagala ku ssente z'otunze kakati ne tugamba nti ddala enkola eno bwe beesolooza emisolo eba eyamba Munnayuganda okulaakulana oba ebe musuula ekyo kibuuzo kigenda ku b'ofiisi baffe abali mu gavumenti engeri ekikubo gye kiri bize kakati njagala tusooke tutunuulire ensinkano yammwe n'omukulembeze w'eggwanga simanyi engeri gye mwakuttemu nsonga naye gaggwe ebintu walabe mwabikutte mutya kuba ndaba buli wamu boogera ku bukambwe bwe mwayolesezza ekituufu twabadde bakambwe nnyo nze omu ku bo era bakulembeddemu bannange mu kukambuwala naye si kyejjusa kubanga mu kununula omulimu omuntu asaanidde akole buli kimu anunule omulimu gwe. His Excellency bwe yabadde ayogera yagambye nti mu kwogera enjogera ennyangu oba describinga omusuubuzi w'e Uganda omwogerako ng'omuntu asaka obusasi naye nga teri atakimanyi wano nti buli mugagga yasooka kusaka era nze essaawa zino wenjogera nina emyaka 3 naye ebbanga lyonna okuva lwe natandika okunoonya ssente abantu abatandikira mu kusaka mu nsuku z'abantu baguze ebibanja babimazeewo abantu be yabadde ayogerako nga bakama baffe bantakke basookera mu kusuubula bintu bweru ne bajja nga baguluuminga ne bafuna capital era ne balaba nga privileges ezokolera wano mu ggwanga zibaffe balinga kati president bw'ajja n'agamba nti ffe essaawa zino abasuubula tuli basasi mutunulira ne mwewuunya kubanga iffe ng'abasuubuzi bwe tutyo bwe tutandika n'omala ogenda mu dduuka eryo n'obuuza omugagga ali awo nti gwe watandika otyo oyinza n'osseka ayinza okuba nga yatunda kibanja kya taata we $1,000,000 najja wano n'agattirako nga bwe yeetikka mpola mpola okukakana n'aguluuminga n'afuuka ekyo kyali kati pulezidenti wabanga bino tayagala kubirowoozaako ebyeno wansi kyennyamiza kubanga abantu bakulembera ebyo bye bakola ebbanga lyonna kati balabe bantake baali mu kwenyumirizaamu yali badde agamba mu bakoppe ne tugezaako naffe okubakopa ne tukola bye baakola ne tuguluuminga ne tukola amafakitole wano teri atayagala kuba na fakitole nze gweyogerako wano ndi victim nakola fakitole ekola engatto era nze muvubuka eyawa pulezidenti Museveni engatto mu 2015 nga nkoze akafakitole kange bambi naye nkukakasa nti bakalwanyisa ne kagwa lwaki nti nayagala okukola pulezidenti byayagala naye nga sinnafuna busobozi era nengwa wenjogerera essaawa eno badde nina fakitole ekola sabbuuni Safista kampani yange nga bwe nina n'edduuka lyange lino naye essaawa zino wenjogerera era nayo baali kuba ne ligwa lwaki tebataddewo privileges ze bawa bali basajja Bachina okukolera wano kati His Excellency tumusaba addeyo asooke yeetegereze etteeka eryo erya ifulisi
agikube teddanga wano teddira ddala. Ekyokubiri asobole n'okumanya nti naffe bannayuganda twetaaga okubeera ng'abali mu nsi yaffe. Benefits ze bawa omusajja Omuchina nga ze wano ne bamuwa holiday ya myaka 10, ekyo kimu. Ne bamuwa holiday ya myaka 10, ne bamuwa ettaka, ne bamuwa political power, n'aba ng'asobola okweyagalira mu ggwanga lino ng'ayingira tasasudde musolo, tasasula income tax, tafayiringa wadde return n'ebirala bingi. Ne bamuwa n'ettaka ery'obwereere. Naffe bye tubyetaaga. Era President w'anaabituwa nkakasa ojja kwesanga nga naffe tuzze mu factory. Naye atuleke tusubule ebintu ebweru tuguze n'amawanga amalala. Kubanga gali amawanga buli we gayingira wano kituyamba. Naye yakkiriza Abachina ne bayingira wano babloking the chain of distribution into manufacturer ye mu China. Ate yatembeye ebintu okubijja e Kampala, Kasese, Moroto, Mbalala nawa ne walala. Kati asooka mugambe nti manufacturer tatambuza bintu. Manufacturer asigala nammanve n'alanga ebintu bye ne tumusangayo ne tubigula ne tubireeta mu maduuka ffe ne tubisuubuza. Tutunulie embeera nti wabanga akyakirese bwe kiri. Ki ekiba kiddako eri basuubuzi banno? Pulezidenti akulembera abantu. Nze wenjogerera essaawa eno siyinza kukkiriza muntu yenna genda ku nkola ya ifulisi. Mba nsaanyaawo emirimu bwe ifulisi bweveewo nedda wange. Abijjukira oli ye mukulembeze. Ye mukulembeze w'eggwanga naye akulembera abantu era ayina otuwuliriza. Nze nkakasa nti ifulisi eyina okufuluma amaduuka era twagigobye kubanga nze pulezidenti w'abasuubuzi. Pulezidenti afuga eri mu siteti awusi teri anyeze ku ntebe ye atuuleko asoloze emisolo egigwanidde. Ffe tumugamba agobe bino ebifu bino ebipya bye tumugamba okukola bw'anaabigendera kagenda na kusoloza emisolo mingi nnyo. Naye bambi ayina by'atamanyi tetunnaba kusonga ku ntebe ye wadde naffe atuleke eno gye tufugira tubeereyo nga tuli mirembe. Tolowooza nti bino ebigambo oba olusi engeri gye mwabikuttemu? Situyina ngeri yonna. Kano ke kaseera tukozese ebigambo mu bukambwe kubanga gavumenti yaffe erabika byewulira. Twogedde okuviira ddala Desemba nga tukaaba amaziga ku nsonga eno. Ne baleeta abasajja abasirikale ne batandika okukwata abaana abayiribi. Ozze wano oyiribya akantu oba otusala wali nakubuuza mbuleta lisiti ya ifulisi nga tali mu ggwanga lyo. Ne tubagamba kano ke kaseera tubagobe. Twabagobye tebaddanga era nkakasa nti obukambwe bwe twayolesezza ate ku mulundi oguddako bugenda na kusingawo. So nze nkubira bannayuganda mwenna omulanga mugule akawunga mukateeke mu nnyumba. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga ngenda kubalagira okuggala amaduuka. Bwe tuvayo nga pulezidenti ayogezza ebirimi tetugenda kuggulawo okumala emyezi egi. Ensonga mbadde manyi mwazikwasiza mukulembeze linda kossebo. Ensonga oba ozikwasiza mukulembeze mbadde manyi nti muba mukkiriza abasalirewo omukulembeze kana akaseera we kaatuuse nakwewodde abasuubuzi ne mbagamba kana akaseera kakwebereramu. Kubanga twogedde ennimi zonna nga ba leaders tuganya okuwulirwa. Kana akaseera ke tuliko essaawa eno tulina okwogeza amaanyi ag'ekitalo n'obukambwe ate tukoowole buli muntu yenna alina kyayinza okukola akikole. Kubanga nze neewunyiza Pulezidenti Museveni yayimiridde mu bantu nga tamanyi nti omuntu okukozesa ifulisi atalina kuba ku internet. Omusajja najja n'adifendinga ekyombo osobola okukolera ku flight mode. How? Eri digital system oyina kubanga oli ku internet. Internet yaffe wano eri puwa. Abantu babeera wano ng'oli talina na sente za data. Nga talina abasuubuzi babeera wano nga tamanyi nabo bakozesa simu eno yaffe smart. So nze mu bino kyenyinza okuwoola bannayuganda okubategeeza kana akaseera kakwebereramu. Tunenya nnyo bakadde baffe abaasooka mu busuubuzi buno nti tebakozesa maanyi ge tukozesa kati ssaawa zino kununula busuubuzi ate nga busaanawo. Babadde nga babeerawo ne batandika kusekerera bannaabwe nga bagwa. Kyannaku kati ekyo twakijjeewo tugamba nti eno federation ey'abasuubuzi ng'eridingiddwa abavubuka abaliko waliwo ebintu ebimu bye tugenda okugamba nti ekyo tekisoboka tukigaanye kubanga bakireeta ku ffe. Kati ffe nga ba stakeholders tulina okwogera ebigambo gavumenti ebiwulire kubanga ffe bejjamu omusolo. Omusolo gwe tusasula twagala buli omu asasula omusolo naye asasula omusolo oguli feya ng'asigala mu mirimu. Kubanga buli musolo gulina okubeera. Yes. Naye njagala nsasula omusolo enkyo nsangewo wano. Naye bw'ononzijjako omusolo ate nga gungobawo enkyo ogenda kusoloza mwani. Kino kye tubagamba ne gavumenti kigiyamba lwakuba tekimanyi.
buli lwonzijako omusolo oguli affordable nga nange ngusobola ngusasula mu kwagala naawe kikwanguyiza kubanga mu bizinensi nsigalamu nendeeta n'abalala nabo ne basasula naye buli lwonzijako omusolo ogunsuula kiba kitegeeza nti gavumenti egenda kuba struggling okunoonya weegenda okujja omusolo ewalala nga abaali badde baguleeta baagwa. Ekikolwa ekyabasuubuzi okwekandagga ne baleka omukulembeze nga akyalambika ensonga. Abasuubuzi okwekandagga ne bafuluma era nakyo nze sibanenya. Balina obulumi obutagambika. Babadde basuubira nti President bwe yatumiitinga mu State House twamugamba ebintu bingi ne bafulumya n'obutambi nga twogera. Kati babadde balinda lipooti ennungi eziwa omuntu essanyu. Kyabajjeeko enviiri ku mutwe nga President yajja ng'ebintu byayogera biri totally different ku bye baagala okuwulira. So mu mbeera efaanana bw'etyo tusuubira nti abawabuzi b'omukulembeze w'eggwanga engeri gye bali abangi bigambo bino bye twogera babiwulira. Kati tubasaba bamubulire biki by'alina okutugamba era tujja bikkiriza. Ekituufu kiri nti nayogedde nga nkozesa amaanyi mangi, obumalirivu n'obusungu n'entuuya nanga bwondaba. Omwami eyambadde wano ye muwabuzi wa President Museveni ku Valley Addition. N'agezaako okumpa amazzi emirundi ebiri nga ngagoba. Nannemerako n'aŋŋamba amazzi matuufu ganywe tukulaba oli emotional. Amazzi ago n'enganywa naye nga mmaze kulagira abasuubuzi bonna nti amazzi nganywedde n'agampadde wuuno. Kati essaawa eno ŋŋenda ku medical check-up. Naye ebinaavaayo byonna nze nkubiriza abasuubuzi bonna kwebeereramu. Tekikugasa kujjawo kabanda, ojja kuba tose bano bonna. Ekituufu kiri nti longoosa bye tukugamba kimala. Teri kwetonda ku neeyisa ku busungu. Sirina kye nnyinza kukola nga neetonda kubanga kye twakoze ng'abakulembeze kye twabadde tulina okukola n'abasuubuzi kye baakoze kye babadde balina okukola. Sebo mweraba. Tolina ky'ogamba abasuubuzi? Abasuubuzi mpozi ke mbagambayo musitookinga emmere. Deeti egenda okutuuka ey'abiri nga muli wero prepared kubanga bwe tuggala amaduuka bwe tunaagenda ne batuwa kye tubadde tetusuubira ffe tugenda kuba odalinga teri kuddamu kugula dduuka lyonna. Obwavu bungi. Obwavu butuli bubi nange gwolaba wano siri bulungi naye tetulina kyakkola katukkirize twetwale mu lockdown tusobole okwenunula ebbanga ery'omu maaso erijja. That's all. Kale tukweyanziza ssebo obudde. Kale bana. Weebale nnyo weebalire ddala. So embeera eri wano mu Kikuubo tulina abasuubuzi olunaku olwaleero tusazeewo okubeera nga ate twogerako ko nabo tulabe embeera ate weefaanana side nawe oli musuubuzi? Ndi musuubuzi ssebo. Bitambula bitya? Bitambula bubi. Abakulembeze bammwe ensonga bagikutte batya? Ensonga bagikutte bulungi. Obakkiririzaamu obusungu bwe bakkirizaamu obusungu babadde n'obusungu? Nedda tubabadde n'obusungu. Entebe ogikama togiwa bikuta. Ogiwa. Kati gavumenti yaffe erina ssente ezeekwata neewereza omusuubuzi. Bano badde mmanyiza engeri gye bafunye omukisa okusinkana omukulembeze byabadde byakuteesa. Omukulembeze alina bamutegeerera. Okitegeera? Kino kya Museveni tiyali kibaddemu kyandibadde kyaba palamenti kubanga be bayisa etteeka. Osembayo ng'ogamba ki ku nsonga eriwo? Nze kyensembayo ngamba beebeereremu kubanga abasuubuzi gavumenti kubanga balya ku basuubuzi. Bwe tuggalawo olunaku gavumenti efiibwa akawumbi k'essente. Kale neeyanziza bwe bali kubeera ng'ogoberera ensonga. Ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Nsibyo tassa. Tuli ku nsonga y'abasuubuzi wano mu Kikuubo we tuzze. Ssebo. Okola ki mu Kikuubo? Ozeggula oba mwokolera? Nze mwenkolera ndi muyiribi. Oli muyiribi. Ng'omuyiribi wanyigiriza otya ku byonna ebigenda mu maaso? Ebigenda mu maaso bitunyigirizaamu mu ngeri ey'enjawulo. Kubanga ati nze bwe mbanga omuntu atuusa ebokisi ze n'atikula kontayina ye nze ngenda n'engula ezo ebokisi. Kati tugeze ku ky'emisolo ekyo kye boogerako. Senga aba amaze okunteerako omusolo ogwo ng'ate njiyiribye osegeera omusolo ogwo ate nze gwe ngenda okuguza naye mba mukola ki? Kati ffe baatujje mu gundi eyo gaapu eyo ffe ng'abayiribi ffe tebatumanyi.
mu business category abakulu abo abayibala effe tebatutegeera. So waliwo ekiriwo ekyokuba nti babagambye okustalking emmere nti muddayo mu kwekalakaasa singa ebintu babi tebiteredde gwokiwagira abagagga era abasinga wano mbawulira boogera ne oguba mwezi mulamba. Waliwo n'abamu abakumu ku bagagga abagamba nti nze ne bizinesi nsobola ogivaamu kuba ebyo bisobola akagundi ako kakoodi kasaana okusika ebyobugagga byonna byakoledde ebbanga kuba kati we bakupenaltinga emisolo kati waliwo omusajja luli eyalajana bamupenaltinga emisolo nga giri mu kawumbi naye nga omusajja mubutuufu takakwatanga nako. Omusajja yalajana naganze n'akawumbi nduddo kakwatangako kaasi osegeera. So yensonga ensonga yange webale nnyo. Oli otya? Ndi sebo. Bitambula bitya? Ebintu si birungi. Si birungi. Naye nze nganze ekisinga okunduma. Esente zino zemuwa ababebe kuru ate nga ziva mufa abaavu zo zivaawa. Ekyokubiri mutukako emisolo mingi naye tusula mu makubo nga tudda waka enguudo nfu ate emisolo musoloza mingi mujegabanyamu babaka ba parliamenti manya president meka katembeere yo tunagibeera mpaka meka mpaka ddi enguuto tetulina bwe tutambulira tusula mu makubo enkuba bwetonya tusula mu paaka singa mutujjako omusolo ogwo gwonna naye nga mwine kyamakulu kyemulaga enguuto nungi ntamarwariro marungi so mutujjeko omusolo naye nga gwina kyegulaga kubanga bwe batusomesanga ngedda nkyasoma mu A-level batugambanga nti omusolo gwe batujjako bakukozesa kukola enguudo kukulaakulanya. Owagira omukulembeze kyava tugamba nti mugenda kuba mu stocking akawunga. Mpagira nnyo stocking akawunga n'obugiba myezi 5 mpaka nga tuteredde. Nze mpagira okustocking akawunga mpaka nga emisolo eno bagikendezeza. Kale akiwagidde munnaffe wano era kitegeeza kitundutundu ky'abasuubuzi bonna bayinza okuba basakimu n'omukulembeze wano gwe tuva okuba nga twogerako naye. Kale ebyomukikubo ebyo ebifaananye nga bwe tukola nti tubeera n'abantu baffe tutambula nabo wakati mu kunyigirizibwa wakati mu masanyu atugaye nti kijja kuba kyankizo nnyo okubeera nga tujja ddala ku ground tulabe ate embeera y'emirimu nga bwetambula. Ebyaddala abantu baavu buli omu omulaba waali anoonyaamu kikulu nnyo naye nga nze nja kumaliriza nga ngamba nti eri buli gwe kikwatako lwabirawo embeera yonna esobozesa abantu bano okuba nga ate obulamu butambula nga balowooza oba nga kibasobozesa okuba nga ate buli omu agattako mu nsawo ye babeere nga bakwatibwako buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Nze Lujja muganda wamwe ku ground kansabe Katonda abankuumire ate era ababeereremu mu byonna bimuyayaanira. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.